Corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Ladies and gentlemen, if you are a friend, admirer, or supporter of the late Professor George Wilson Kanyehamba and the values he stood for, Council Alex Wavamono, his former personal assistant, cordially invites you to the launch of his book titled Under the Wings of Professor George Wilson Kanyehamba on the 26th of June, 2 p.m. at Imperial Royal Hotel, Kampala. The event will feature a keynote address by Right Honorable Ruhakana Rugunda and will be graced by Honorable Nabosa Sebugwa as chief guest, joined by a panel of distinguished speakers including Honorable Miriam Matembe, Honorable Wichpola, Honorable Medet Segona, Professor Rogers Bargayomwe, Council Tumusime Kato, Miss Yvonne Mpambara, and Ayebale John Vianney. Come and celebrate the life, legacy, and enduring principles of one of Uganda's most respected jurists and statesmen. Come one, come all. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nkwaniriza nnyo amakya g'olunaku olwaleero program ya Mighty Drive nze Omumbeja Luwe Deridian era nga namaze dda okuba nga ntuula okulaba nti programu eno ngikutuusaako mu bujjuvu. Ensonga ze tugenda okwogerako of course zikwatagana ku ba migrant workers. Bwe twogera ba migrant workers ensonga etambulira nnyo ku bannaffe bankuba ki especially abali mu mawanga ag'Abawarabu. Naye nga si be bo bokka be twogerako, waliwo bannayuganda bangi oba bannaffe bangi abali mu mawanga ag'enjawulo. Kakati bw'otunuulira eggwanga lyattu Uganda lizze likula mu nnamba z'abantu abagenda ebweru okunoonya obulamu obulungi, abamu bagenda mu mikono emituufu, abamu bayita mu bitongole, newankubadde ng'ate abamu bakukusibwa bukukusibwa. Ebyo nno tugenda kuba tubyogerako olunaku olwaleero n'omugenyi wange olunaku olwaleero era nga ye mukyala Mariam Mwiza. Kakati
Omukyala ono ye mutandisi oba ye nankulu owa Mwiza Migrant Workers Foundation. Agenda kuba tubuulira ekitongole kino kikola ki, mirimu ki gye kikola bukyanga kitandikibwawo, biki ebyo bisobodde okuba nga bituukibwako, weewaawo mu bituukiddwako temubulamu bisoomooza ki ebyo bye basanze mu kugenda mu maaso n'okuba nga bakola omulimu gwabwe. Era omulimu gw'aba migrant workers Government evuddengayo enfunda eziwera ne tutegeeza nti ensimbi eziva mu bankuba kyeyo ezidde okwabo bwe kubaako ebintu ebyenjawulo bye zikola mpitirivu nno ne kiraga nti zeeyongera n'okweyongera, naye abaffe ng'abantu bano bakyagenda ebweru ng'ensonga zaabwe tezinnakolebwako ng'eggwanga Uganda omulimu guno gukula oba ate weetaaga okubaawo ebiteeberezebwa. Mateeka bwe buzibu oba obutamanya mateeka nayo nsonga nkulu. Abaffe abali mu nsonga eno abamu bannantagambwako weewaawo n'abalala tebakwatibwako. Ani gwe tulina okutunuuliza obwanga ku nsonga eno? Ministry ey'ekikula ky'abantu ekoze omulimu gwayo. Ebyo nno byonna tugenda kuba nga tubyogerako amakya g'olunaku olwaleero. So twegatteko butereevu ku pages zaffe Alternative Digital, ku YouTube tuli live ne ku TikTok tusobole okuba nga ate tutambulira wamu n'okubaganya ebirowoozo. Mukyala Mwiza, nkwaniriza amakya g'olunaku olwaleero era sokola muse kuba tulaba. Abalabi ba Digital Talk njogedde bulungi. Nsanyusa okubalaba n'okubeera ku mukutu guno sikitwala for granted because for sometimes nze nga ngifollowinga ku nsonga ezimu so ndowooza ndi musanyufu ate ndi wa mukisa okubeera wano. Mwebale kunkyaza ate mwebale kutuwa platform eno okwongera okutangaaza ensi. Amanya n'eddoboozi Mariam Mwiza nga bw'oyogedde nze nanyi kitongole Mwiza Migrant Workers Foundation kye tukola oba n'okuba nga ndi wano nsonga za migrant workers kulwanyisa kikukusa abantu bakiyite human trafficking n'okuba nga tulwanirira eddembe ly'abo ababa bagenza okukola okulaba nga tebayisibwa bubi oba ng'eddembe lyabwe terityoboolwa mu mawanga gye babanga bagenzi yennyabo. Tugenda kutandika okutegeera omukyala Mariam in details because kati tumutegedde ye executive director. Manye ekitiibwa ekyo kinene nnyo, ekitiibwa ekyo kinyuma. Bw'otuula mu ofiisi yo wali oba bw'otuula mu ntebe buli ajja good morning madam Edie, good morning this, good morning that. But now omukyala Mariam Mwiza, before that title of executive director. Yeah, before that title of executive director, I have a story. Ndowooza sitera nnyo gyogera, ndowooza era sijogeranga nnyo mu public because ntandikira activism in 2018 mu December waayo. Naye ebbanga lyonna nzize nga ndi mu mawulire ndi muntu ayeewala nnyo okwogera nnyo ebinkwatako. Naye olwaleero ndowooza awo nja kwogerako just kino kubanga okireese bulungi weewaawo okwagala okumanya Mwiza y'ani. Mwiza ndi mukyala eyakula n'empita ekyansikiriza okujja kukola kino. Mu myaka ndowooza gyalinga 17 sijja gamba gyalinga but at the age of 17 nafuna resentment from my family. So nembanga tandise okusinkana obulamu obuzibu. Now mu bulamu bwange obuzibu obwo dropping out of school by that time I was in form 2 everything kiri nga buli kimu kishatinze nga bwe nali nsuubira. Omanyi tuba ne future oba n'ekirooto nzeyagala kubeera omusawo. Nze nali njagala kubeera mulamuzi. Yes. So kati along the way ebintu bwe bitabuka nentandika okukola obwa house girl wane Uganda. Nakola obwa house girl ndowooza era eyinza okuba nga first time okukyogera publicly. So nkola obwa house girl nga sibukola nti nali nkyagala. It was the situation. In fact nali nkola bwa house girl obwo kuba ndowooza nali njagala wa kusula because that was already in Kampala. Nakajja Kampala ndi mupya mu Kampala sirina kyemmanyi. So the alternative I had nali nakola bwa house girl nsobole kufuna wembeera nfune ekyokulya. So when you dropped out of school, family
nayo neekuvaamu. Yes. So you had to figure out life your way. Yes. Kuba awo when my family abandoned me nja kyogera bwentyo. Omanyi at times abantu balina sentiments zaabwe kati oluusi sometimes family ngeyo lwaki wayogedde bwotyo. And I had kept quiet, but I think I'm almost working on my story to tell the public, because most people would be like, but why is she doing that? Why among all the path? Why did she choose that? Yes. So ekyo ekiseera kyandeetera okutandika okukola nga nakola omukazi oli nga yalina omutima omubi ennyo. Yali mukazi nga Munnayuganda, omukazi yantulugunya, omukazi nze nali mpulira aboogera nti batumye emmere. To me that was a new thing in like change or experiencing nti omuntu bamumye emmere. Mu myezi emyaka 3 gyali emyaka 3 nga mpita mu kaseera akazibe ennyo. Kati akaseera ako ke kadefining the Mwiza the public gweraba olwaleero. Because egyo emyaka 3 nalaba kye bayita okutulugunyizibwa. Natulugunyizibwa omuntu Omunnayuganda bwe twogera olulimi olumu nga mukazi ng'oli mu ggwanga nga ndi mu ggwanga Uganda. Ate nali sisasulwa. In fact kye yansasulanga kunvuma nakunnangira nga bwe yannonda kasasiro atalina gy'alaga. Now, egyo emyaka 3. Was there an agreement? No, there was not an agreement. Mukujja yakugamba ki? Okay, because Ugandans, I believe tewabaawo mpapula za kusayinga. But sometimes when you come, akugamba ngenda kuwanga sente zino, era ojja kukolanga in fact, yes, ekyo sijja kukimunenyaako cause nze nali mu bwetaavu nga I was looking for where. Yeah, also, okoleza ekigambo ekijja okwangula. I was so desperate. So, tewali kusasulwa kwonna. Okay. Just okulya ate neera si kyakiri awo n'okufuna we weebaka. I was humiliated. I went through a lot. And I'm pretty sure my family doesn't know this. Bajja kubiraba ndooza nga bifolo me. So ekyo ekiseera emyaka 3 when nafunira omutima ogugamba, and I promised myself that a certain time X I will work so hard to fight for those that are voiceless. Because I was voiceless. I never had an auntie to call nti nkubire manyi oluusi oba oyitamu eyo embeera oyinza let me call my auntie maybe ali Masaka. I had no one to call. It was between me and my God. Now when I came out of that situation, how did you come out? How did you get that energy? The energy ndi mukazi mukkiriza. I got so much into prayers. I prayed and I promised myself that one day I will use this pain to create an impact. So kati awo n'okukivaamu era mbeera nnyo mu kanisa era abasinga bwe bandaba kati abamanyira nnyo mu kanisa bwe bandaba public kati ate eyo yatuukayo atya. But that was a defining moment. Jjukira kati awo n'okusoma nkuvuddemu ndaba life is shut. When I fought so much hard nga kubanga nali mukazi mugezi mu kilaasi ntuula n'enkola senior form 2010. That was now after many years of going to school 1 year. The other time the school fees is not there. This time, I mean, like, had never been in that situation. One time I was in a meeting with migrant workers. Omuntu omu n'akola statement nga oyo Mwiza talabika kubonaabo n'ebyaba migrant workers tabimanya, and I kept quiet because no one knows this story. So and I'm cutting it short because I'm planning very soon to have it all like okujja because I feel it can inspire someone and I feel it can make someone believe in herself or himself. You never know. So when I came out, those are the first job je nakola njikola mu 2015. Nga salon manager ovuddeyo newaka kati egyo emyaka nyina emyaka mingi gye mpusaawo okuba kati nvuddeyo mu house girl ntandise okubeera mu kyaki nga kyaki kanisa ye waka. The church, like, it's home. I had nowhere to go apart from church. Your family is not looking for you because you were young? No one wants to know. Oh, wow. I can say that unapologetically. No one wanted to know. I lived that But life. You were a girl. Yes. A young one. Now, I just with a lot of temptations out there. Jojo tegeera oba eno story ezimba why Mwiza chooses the path she does. I went through that kind of life.
I felt like, yes, I am alone with my God. Never at any time did I think of looking for a relative for help. No, Omumbeja, embeera esobola kukugumya. Naye mu kyo neebaza Katonda nti nafuna obuvumu ate obulwanirira bannange bendwanirira olunaku olwaleero. So saafuna bwe ntuula senior 4 I didn't perform well because of course I was going through a lot. Yes. Now nenfuna ogwo omulimo nga wakitewo emyaka era najjo nentandika okukola nakoleranga saluni eri najeera nakati ekyaliyo nentandika okukola nga saluni manager nga bansasula 25,000 egye Uganda per month. Ovudde eri mu kitole ky'emmere kye walinga okolera kati tulina 25,000. Yes, kati ndi ku 25,000 kwe kuli rent kwe kuli ki. Bwe nakola egyo emyaka 3 nga siraba kinyongerwako, ekiroto kyange ekyokusoma, ekiroto kyange ekyokubeera omukazi ow'amaanyi kikomawo nga ndi ku saluni. Koze eyo saluni yampa opportunity interactinga n'abantu abanene. Yali saluni ng'egibwamu abantu nga banene, ntandika okuba admiringa. Every time I would see women nga bamaanyi nengamba, I think I would have been like this kind of a woman. Okay. So era bwe na resigninga in 2017, makati ga 2017, 2018 nenyingira activism. That's my short story. It has a lot. Yes, I understand. Ekyo kyetaaga nga koro nzize kwogera who Mwiza is. You see, activism, to some people, babalabanga banalukalala. What is nalukalala? Kati now, someone alaba ebintu nga bwe bigenda, naye ye n'agamba, things are not going great. I have to be a voice. Yes. Whether ngenda kwesa social media, oba ngenda ku streets, oba ngenda kuvaayo, I also advocate for change for someone. Why migrant workers? Because now we have a lot of people going through certain challenges. Yes. Tuyina abawala, tuyina abakyala, tuyina abaami, buli omu mu mbeera ey'enjawulo, oba buli omu mu kiti eky'enjawulo. Why migrant workers? Now, kati mweje emyaka gyonna gye nkugambye. Yes. I think one time natemptingangako kwagala okuyingira amagye cause nali njagala kusavinga community yange. Naye kati olw'empapula entono. So nalowoozanga ne ngamba nti so where can I go? Now I thought naye era still nentyayo training nendowooza sijja gisobola. Naye nga munda mulimu ekiŋŋamba olina okusavinga back your community. So after jjukira kati ne wano okukola mu saaluni engeri gye nakolamu ne situation gye nalaba you people bantu babonabona. So I saw suffering. Kati nga ndaba tulinga aba upgrading from house girl but still yadde nkola mu saloon but I still slavery. Ndaba slavery, ndaba obuddu. Kakati ngamba either nja kuba munamateeka oba nja kuba naye kanve mu bintu bino. Era bwe na resigninga nengamba boss wange nti ngenda kuddamu kukola naye takikkiriza. Nentula nga sirina gye ndaga. Mba ndi ku social media. Ndaba story ey'omuwala nga by then waliwo yali ampostinze yali akola ku NTV simanya akyaliyo nga postinze ng'omuwala alajjanira Uganda ayagala kuzzibwa Uganda nga agamba baagala kumugyamu ensigo ze. That alone pulled my... I said what? Nenjijjukira bye nayitamu nga ndi mu Uganda nga ekyo ekiseera ne ngamba kati olaba ate ono ali eno ali bweru. I must do something. I was having nothing except ideas mu mutwe. So bwe nsoma story, the good thing is that oyo mwala yanyambako nti yali akyali n'essimu ye. So bwe ngezaako okumunoonya nenjagala okwogera naye nampa story. Kati agenda kumpa story. My interest was, the main thing I wanted to know, where do you come from? Agenda kuŋŋamba yali talina nkolagana ne maama we nga maama we yamukyawa. It brought back my memories. Nengamba at any cost I will have her back. Because namanya nti Katono teyagenda bweru ng'ayagadde nga ye yalina ensonga ezaali zimusindikiriza. So nenkubira abantu be nali manyi gyali mikwano gyange ne bagamba but you know what? There's this problem. Ne bagamba okay, ne twegatagattamu awo ne tulwa ne tulaba ng'omuwala akomyewo. It was not easy kubanga omuwala yali amututte. Mukyala yalina kampani nga mukyala mukiga, mukyala abogola, atiisatiisa, avuma
na threatening I will arrest you ebisemerezo njambi suna mutoyi mwete mumanyi. I said no, it is life. Did she say she has the above? Munange era kubanga era we twagenda okebera ku bifaananyi bye ku profile yaliko n'omukulembeze w'eggwanga. So of course kitegeeza yali munene era mu powers yali ayogeramu era zeezo. But I tell you that case molded me. In fact, kyekindetera okumanya nti I think there is an opportunity, there is the potential in me. So to cut a long story short, we got the girl back. And I hosted the girl for some good weeks. Ngambera naye ngangezako okutegeera avaawa nsobola okumuza mu family kati bamba omuwala oyo lwakuba olusitayagala nnyo okumuleeta mu mawulire naye yazimba kati idea eriwo olwaleero kubanga stories eyayembulira zonna ng'azennyamiza nga bikanga siriera yaŋŋamba mbu yatambula n'abawala 5 ku nnyonyi koolo ng'agenda naye yaŋŋamba madamu Mwiza siri sure oba abawala bakyali balamu kubanga the last time nga nkyayogera nabo omu baali bamukwasa pupu y'omukadde nga bamufoosinga nti bwe nagezaako okubanga amuwuliriza essimu ze zaavaako ne leero bw'omubuuza tamanyi mayitire g'oyo omuwala so yaŋŋamba kati we story bwe yannyumiza kati ngenda mubuuza obuzibu ye bwe yabufuna baali bagenda kumugyamu kidini ng'ali Jordan bamututte mu ddwaliro kubanga yagenda ogenda ng'olwedde azadde omwana wano ate baali bamulongoosa so bwe yatuuka abawarabu ne batandika okumuwa okusitula ebintu ebizito kati bwe yali abisitula kwolwo olukindo ne lwabika thank you Oluganda oluusi lubeera luziba ne lwabika so awo watandika okukubira omulanga kati ye abawarabu bano eyo ennyumba yalimu omukyala nga mukozi mu ddwaliro erya gavumenti eri nga baalina omuntu gwe yagamba gwe baali baagala kidini naye nga tebalina we bagenda okugijja naga nti nze kannina kati ye kye yakola ne bakwata eyo as an opportunity ne bagamba batwale omukyalo ono mu ddwaliro so bwe baamutwala story anyumya agamba bwe baateekawo empapula ng'agenda zisayininga ye ng'alowooza bagenda kumulongoosa agamba omusajja yapiyaringa nga malayika n'ajja n'amugamba omanyi empapula z'ogenda okusayininga ng'omusajja ayogera Luganda n'amugamba simanyi bwe yamuyitiramu bw'ati n'agamba ogenda kuwaayo kidini eyo omuwala ne yeekyanga n'agamba sigenda bisayininga kati bwe yava mu ddwaliro wajja n'akuba omulanga ku social media nze owenkwataganira naye and during that time there are a lot of stories yes bagenda kunzija mu kidini bano baagala kunzita baagala kola stories zaaliwo nga nyingi especially Facebook back then yes kati nze n'entula ne neebuuza ekibuuzo migrant workers bwe bagenda Abannayuganda bwe bagenda ebweru bafuuka Kenyanezi Ghanaianezi bafuuka ki lwaki tebalina ddoboozi lwaki teriyo omuntu gwendaba agamba nti kansituke nnwanira abaana bano era ne message zonna zinafunanga ku Facebook by then they were not providing solution they were sympathizing with her but she was in danger she needed help then I said I think nze seetaaga kuwandika komenti yange wano neetaaga okutuukirira omuwala abe ng'akomezebwawo so that is a story endeetera okubeera mu nsonga z'aba-migrant workers because the 2 months ze nabeera naye waka katanyumiza bingi amaaso gange ne gazubuka now that was December 2018 by the January 2019 nalina keesi nga zijjula wano ate nga zonna ziyitira mu ye enamba yange ngigabye mu WhatsApp groups onaasobola okubayamba bw'abagamba bakolera did you have money no I had nothing nkugambe nga ntandika I only had ideas I never had a single penny ate gwe sente nandizijeewo already I had left omulimo gwali gumpa $25,000 so nalina idea it's the only thing I had nenkubirako omwami omu ne mugamba nti mpulira kino nkikole ntya yampa amagezi ntandikako organization omanya wavaawo ebibuuzo biyitirivu nnyo because okukomyawo omuntu avudde ebweru remember yatwalibwa kampani waliwo enkolagana oba empapula signing wakati amawanga abiri and then now you want to repatriate this person how was the entire process? Because we're Catholic company. No. You're just an individual. I'm just an actor. Yes. How was the process? Oh my God. It was the worst and it is still the worst.
That's why nze bw'onsanga ku mikutu yonna gye wali ondabye sikkiriziganya na kutwala bannayuganda ebuwarabu. Nze ngamba waliwo alternatives endala abannayuganda bwe basobola okutwalibwa awatasobola kukalubanga ebuwarabu kubanga process eyo ekisooka mu Buwarabu ntuula kati anti awo nafuukirawo ne research ntandika okunoonyereza kyenyingiddemu lwaki abannayuganda bali ku gundi ku media akaaba banjijeko passport tebanzikiriza kwogera nengamba mulimu ki guno gwe ngenda kukizuula ng'ebuwarabu kubanga era olaba nti yadde oyinza okuba nga oyina tiketi omuwarabu n'akugamba tolina gy'olaga. The problem had never been tickets. Simply abana tebalina tickets. Nenda. The problem yali nkola gye bayita kafara system, which is a sponsorship system ng'eri mu mawanga ge tuyita Gulf States, ge mawanga omusanvu ag'ekyombo ky'obuwarabu ago. Gayina enkola yaabwe gye bayita kafara system. Kafara system kyeki? Kafara system anti nga bwe ngambye nti it is a sponsorship system oba nkola abantu bano okay, bino bye nasanga nga nnoonyereza ku kafara system. Long time ago, abawarabu abagenda edda bayambanga bamulekwa. Kati mu kuyambanga bamulekwa babawanga byakulya nga bwomanyi how orphans be. So ne kitandikira eyo ku level eyo nga balabirira abamulekwa. Naye that was way back. Now around 1950s ne bajja ne bakyamendinga. Ne bakiteeka ku ba migrant workers, especially target y'abawarabu amawanga ago kwali kulaba nga baziza Africans okugenda mu nsi zaabwe. Yes, oba sinakindi bwe banga bagenzeeyo nga balina okuba manyi bwe mba njagala okugoba ewange mu mbeja seetaaga kuleekaana wabula nteekawo embeera egenda okuzitoyerera. Kati kafara system jjukira bwe bajja amendinga ne bagireeta kati ku all the migrant workers but especially Africans. Nga bw'ogendeera ekisooka kafara system ekwata employer emuwa obuyinza obw'enkomeredde era obuyinza bw'aba nabo aba asinga government ku mukozi. Ky'ova nti abaana babeeranga engombe abaana nga muwarabu agamba I want my money, I bought you my money, I bought you my money. Kakati nga mugamba nakugula ne sente zange bw'oba oyagala okugenda zinzirize naye mbuuza sente meka ng'ekitono nnyo gwe baaguze layisi dola 2,000 ez'e Uganda. Bwekitegeera ze miliyoni nga 7 awo plus bweba okusinziira gundi dola bweba eyimiridde kwakwatidde obulamu bwo bwati. Kakati enkola eno ewa omukozesa obuyinza obw'enkomeredde nti gwe mumbeja bw'oba onkolera nga nze Muwarabu ne bw'oba oyagala kugenda nze nyina okuwa exit visa as an individual not as a government but me ng'omuntu ssekinomuze yakugula kabanga katale nga bwe twasoma slave trade kati okijjeyo bulungi bwe mbisoma ne ngamba nedda ndabika byensomye birala nengezaako okukola research emyaka egiwera nenkizuula nti yensonga lwaki Africans bwe bagenda mu Bwarabu bayisibwa bwe batyo. But also waliwo abantu abava mawanga gamu era nabo abayisibwa obubi Philippines, Bangladesh. Anti kati nze nkujjidde no we bitandikira. So as time has been on human rights nezivaayo ebitongole ebirala byonna ne bivaayo ne batandika okuvumirira ekyo ekintu. Kakati Omuwarabu ye muntu ayagala ekintu kyakitereka n'asalawo nti agenda kikola n'ataleekaana naawe naye n'akolesa actions. Now njagala Omunnayuganda ojjukire nti ffe tutandika okutwala gavumenti ya Uganda eno etandika okutwala abaana e Buwarabu mu mwaka 2005. Beba abaasookera ddala? Yes. Bwe batandika okutwala era lumu natula nembuuza nti omuntu eyasayininga agreement eno yali muzadde yali mukaawo Abannayuganda baali bamunyiiza bwenkaniddewa okusayininga okugenda mu ndagaano n'amawanga gano. Because oyo yasaddaaka Uganda mu 2005. Ate yayinza okuba yakikola because he thought there are opportunities for Uganda. No. Lumu nali ntudde ku panel emu ng'eriko Ministry of Labour.
nembabuza ekibuuzo kino nti kafara system mugimanyi nti tugimanyi gyeri ne bagenda kugijjayo era nezo ennaku last year I think bayogera ne bagamba nti bagijjeyo baze nga bakola reforms naye implementation yayo because remember kino ekintu kiri mugundi munda mu nsonga zaabwe era nze nagamba singa Africans twemanyi twandibadde twekumaakuma ne tukolera wano ne ba ne tugenda mu nsa ye bani abatwagala ate kati bwe tutuuka ku Uganda kika. But anyways, you see your story, stories nga zino wetuziwulira they inspire omuntu omulala out there. Yes. But nga bw'ogambye nti wayingira ensonga y'okulwanirira aba migrant workers. Yes. So mweza Migrant Workers Foundation ye jaddi in the picture. Kati bwe ntandika jjukira by then nkugambye nti nali I was just in that state eri confused sirina sisomye nnyo sirina kyenina but I had idea kati omuntu gwe nakubira nangamba bw'osigala ng'olwanyisa bano abantu nga toli legally registered ojja kufuna ebizibu nentandika n'ekibiina ekya Overseas Workers Voice Uganda era ndowooza kye ekibiina abasinga kibamanyiddemu. Yes. So nenkoleramu Park of recent when I decided to come up with this one. Naye nga emyaka gyonna from 2019 badde nkolera under that organization in Overseas Workers Voice Uganda. Because twagifounding nga twali abantu bana. Naye kati nze ntuuse ekiseera ne ngamba no. Because okusajja kula. Yeah, because the other time I was not much exposed. Nali nyina ebintu bye sitategeera ebimu. But now nfuna n'omukisa oguddayo okusoma. So kati nembanga Nina experience, I know what to do, I know what it takes. Manyi migration policy, manyi amateeka, manyi kikatengamba now I need to come up with a structure. What do we want to do? About what do we want to achieve? Fe tetugamba bantu tibanange temugenda kukola. Fe kyaffe kubagamba mazima nti yadde mugenda naye gye mugenda kino kye kiriyo. Bwe mutuuka bwe tuba tulina obusobozi tujja kuba repatriatinga. Bwe tuba tetubulina we won't. Naye mukimanye nti information eriwo nti ebuwarabu bw'obanga olina amawanga gwa Munnayuganda yandirowoozeza okukola ebuwarabu gye wandisembezaayo okulowooza bw'oba owandiisa amawanga 10 at least one of the Arab countries beere lyaki ate nno munayo abasinga lyerisooka kubanga lyerula epass ekutuusa ate eri waggulu. But also in your story wetutandikidde you talk about ebbanga lye wamala mu bwa house manager. Why didn't you choose a path eyamba bannayuganda? Because kati gwe you had experience. Waliwo abaana be bajja mu kyalo bamuleeta wano okola naye ng'ate embeera mwakolera si nnungi. Lwaki amaanyi wasinga gateeka nnyo ku baana abagenda ebweru okusinga wano kati gwe woolina experience yennyini nnyini nti mu kifo ky'okuwa omusaala baakuwangamu bivumo kale n'emmere ntonotono. Okuva mu kukola kwange despite of what I went through right from my childhood sayagalangako kukola bintu njagala nnyo okukola ebintu ebisoomooza like peculiar things. That's me. So nze bya Uganda nalaba buli omu ali mu kulwanira simanyi bannayuganda babadde bwe bati manyi abawala bavudde mu masomero and I said but bano abaana era mbayita abaana bano abawala naddala abawala abagenda ebweru okukola nga story zaabwe eziresonatinga nnyo with my story. Kanina attachment eyo nengamba kati bwe bagendeyo what happens at least owe Uganda nsobola okugenda mubende nengamba kangende mulabeko naye natandika kufumiitiriza omukazi ali Oman atudde mu Oman mu nyumba y'Omuwarabu atagenda gamba nti kanfulume ebweru ngende ntuule ne mu Mbejja tunyumyemu ntoloke talina passport ye esimu abanzi bwe bw'aba agirina teriko wifi kati ekyo kyokka it traumatized me nengamba nti olaba nabo n'abonera wano mu Uganda nga mwenzaalibwa then what happens abana abali wano ate the more they gave me their stories how they are sexually assaulted how they are beaten how whatever bebazaddemu abaana bebagisizamu embuto ebyo byonna byasigala nga biŋŋamba something must be done at that level not at a Ugandan level. However bwe tuba tufunye case nga it's about Uganda, we still handle it. But our main focus is focusing on migrant workers and especially
abakazi abagenda ebweru n'abasajja tukola ku cases abwe ndi Dubai we work on their cases but my heart ekulumirwa nnyo abakyala naddala bali ebuwalabu kubanga Migrant Workers Foundation yes mu kutandikibwawo kwayo mwatunuulira ky'okusinga ekisooka mwajja okutereeza ekitaali mu kitongole kiri kyogambye kye mwatandika abana no it almost remain the same era message eriemu fighting human trafficking, advocating for the rights of migrant workers. Nothing much, only that chiringa tibobo okolera abantu n'olabanga maybe what you're trying to push it's not coming out. You choose to look for where you ogenda okulabira nti byolina bigenda kuvaayo. Because kati tunulira issue ezimu nti waliwo issue ezijja nti nga bwe njogedde kafara system nga njagala space eyo wengenda okwogera kafara system nga teri aŋŋamba sirika nga njagala nti bwenzija ne nkunnyonnyola nti abaana batundibwa ng'abaddu nga saagala omuntu kudda aŋŋambe ekiwayogedde kyaki because nzikiriza mu mazima nzikiriza mu bwerufu ate bwe tuba nga tuli baakutereeza labor externalization okubeera nga bweteekeddwa okubeera tuteekwa okuggyayo ekintu kino nga bwe kiri. Era manyi nti abaana saawa zino abamu bagenda era waliwo abali abagundi nga nabo bali ebweru. For me I don't have a problem be there but manya nti wootudde saawa yonna weebitabukira ojja kwagala kuddawa ojja kwagala kudda Uganda okugeza time we yatandikira abaana babanga mmanyo passport zaabwe nkugamba ekyo na it was about kafara system saawa zino abamu bazibawa abamu tebazibawa kyokubiri okubanga babeera sexual assaulted ne babakasuka wano nga teri agoba ku misango gyabwe tewali agoba ku misango gyabwe tewali ayagala kumanya what they are doing nga kwegamba ze nakiraba nakati nkyapasiivinga nti gavumenti yaffe bweba eteekateekera abantu ndowooza ba migrant workers beesembayo okulowooza nti they exist ebalowoozako kimu how much money has come in ekyo kyekyo okimanyi nti from 2005 tubadde nga tetulina migration policy bajja approvinga mu 2025 in September in August ne bagilaunching guno omwaka naye nga nkugambye nti labor externalization yabeerangawo from 2005 so those are 20 years down the road. Yes ne migration policy bagigize this year in March naye ng'ekyesente okujja ne batugamba the remittances sente tufunye bwezite kakati zino zeyongedde ng'ekyo kye bamanyi naye nga bo tebatunulira bulamu bw'abantu era nze nkugamba kino nti tuzze nga tugenda mu kooti tuzze nga tutwala emisango egimu mu kooti naye okufuna obwenkanya ng'omwana baamutulugunyiza nze waliwo n'omukyala ate yaŋŋamba mu ofiisi ya DP Power emyaka ng'ebiri emabega nagamba Mwiza you see what you're doing yes it's not because we don't want to frustrate your efforts or to but the fact is we don't have the capacity of investigating these issues. Ningamba kakati Uganda ali kulwani. And I'm like, but Uganda kubanga oli ayinza okugamba mutuleke tugende tukole. Yes, we want you to go and work. But where are you going? Do you know the repercussions? Do you know what is there? Because newengenza okujjira wano kumpewo. Of course, obwedda ndaba message zange. Nti waliwo omuwala ali stranded abadde akola Saudi Arabia naye yatuuka ekiseera nga takyasobola kukola for some reasons bwe yagamba agenda kudda Uganda bosi n'amugamba ogenda kunsasula emisaala egyo ey'emyezi 3 ate weegulire ticket if not you are going to work until you're 2 years nga n'endagaano ekolebwa favoring Arabs. Because I used to see waliwo ze nalabako nga eno waliyo oluzungu eno waliyo oluwalabu kate naagwe ebyowakabiraba edda it was only Arabic you only read Arabic and you put chinkum oba obitegedde oba tobitegedde ate kati otegeera byaki kiri nti already baakuguza edda by the way gwe bagenda kutuusa ku kisaawe already oli commodity
bagenda okutuuka ku kisaawe. Okay. Because what happens is that nti company yeeri ayagala abakozi e Uganda afuna gundi agenti wa wano namugamba njagala abakozi bwe bati diiru neekutuka wakati w'abantu abo kakati gwe bambi gundi waabwe bakujjayo gye bakujje Mubende gye bakujje Bamubende temunyiga nga lwaki okwo kanjogere waffe Namubende munnaffe anti kubanga because you don't know. Yeah, ate ne kesi ezimu njogera nawe out of experience. Kesi ezisinga ziva Eastern Uganda and then maybe wano ngawe Mubende Mityana wa kesi ezisinga. Ate n'ekiralo wali kyobadde ombuuza nti naye why? Because nagenda kizuulanga n'abawala abasinga abatwalibwa baba tebasoma kigenda wala. So ekyo nekijja still nekiconnectinga nange nemanya nti kakati olaba nabonabonera wano mu Uganda nga saasoma nnyo. Wali osomyeko katono. At least you had some papers. Omwana n'omugamba nti madam, who is your next of kin? N'akolera audio, madam, yogera olulimi lwentegeera Oluganda, next of kin kyeki? Kakati nga nina okunnyonnyola. Oli waŋŋambira ekyo, manya bumanya nti talina kyakola ki? Kyamanyi. Okay. Amanyi oluzungu lwa bring take. Kakati what is your name? Anaasobola atya okubagaininga issue ye nti musaala bamumusasula ekitono. To stand firm on that ground and be like mu Luwarabu ng'ali eyo. Ng'ate eno bosi baba nga bagenda bamugamba nti bw'otuuka just only say yes. To boss, don't be so hard. No. Don't complicate life. Do you know why? Because people. These people are so selfish. For them, their interest is money. It is money over life. Mwiza Migrant Workers Foundation, mukutandikibwa kwayo, it hasn't been around for so long. Yeah. But are there some achievements? Is it tangible? No. Actually, Mwiza Migrant Workers twakaji registering this year. Okay. But if I can speak about the achievements like in line with migrant workers. Yes. Because mpya naye atera mu bupya bwayo. Yes. Gwe ali mu driving seat over in the field for some time. We have repatriated Ugandans from, I think, season ez'obuwarabu nga bw'ozimanyi tewali ggwanga lyetutajjanga mu bantu kubazza wano. I'm soon having an event, I think, gye tujja kujja mu maaso eyo. Okay. And I want to see if we can have at least a half of them because there are many. Yogera mu mawanga kati no okimanyi tujja abaana Iraq, tujja emirambo Oman. Iraq ano batugaa waliyo ssente. Sente gye ziri nayo obulamu ojja kukozesa abantu ensobi. Sente gye ziri. Naye ng'abaana oluusi bwe twajjangayo nga bali mu kiseera jjukira ebadde entalo ku lutalo. N'abawala be najjo bwe bajjanga 8 nga babagalira mu kiyumba ne babanywesa shisha ne bamala ne bebakako ate nga tebabasasula. And they had to come back here. So abantu betuze tukoze ku abaana betujje mu mawanga nga Oman, Bahrain, Qatar, Dubai. Abo bonna boogereko. Then bwe tubakomyawo wano olwa resources tetusobodde kuba reintegratinga bulungi mu society zaabwe. I think it's one of the biggest challenges na facing mu kutandika kwange, something that I'm trying to work on into reintegration. Nga some of the organizations are referring abo abaana. Manyi ebitongole bya Uganda ebimu oluusi munango biraba kitono. Oli ekipande ojja kiraba naye ng'ebikolebwa munda biri different. Abaana be nateekanga mu bitongole nga madamu twatoloseeyo kubanga tewali njawulo wa kubeera Abawarabu n'ekyo ekitongole kye watutaddemu. But at least they came back home. In fact, ogenda ku media wamu n'olaba kuwalo video abaana be najja kyali kibinja kinene nituuka ku kisawe nga ngenze bakima ne bansitula. Amanye gwe madamu Mwiza. Ffe tubadde tumanyi nti kikazi kinene kuli muntu munene mbuye gwe oba company tutumidde gundi mbega waabwe nga tebakkiriza because they were hopeless. They were stuck at the deportation center for about 8 months. And I'm talking about Saudi Arabia whereby tuyinayo embassy. Naye yogera ku bawala abaana betujje mu mawanga nga tewali embassy tewali eki. Ekyo kimu. Ekyokulala, we have tried to educate the public at least about human trafficking. Tugezezaako okubazuula amaaso okumanya. Wali omwana yali atunze ne protein n'agamba nkuwulidde ne ngamba waakiri kankolera osiya protein naye sigenda bweru. So abamu ne batandika okuzubuka amaaso ne bamanya nti kubanga our point is tetubagana agenda kukola but we give you the information. Where are you going? Ogende nga gwoba omanyi osalewo nti kati omusalaba ngenda kukola ki ngenda gwetika. Tukozeko ku keesi
kesi emu gye nakolako ne mukwano gwange nnyo Muteera Mukyaze wano Kemigisha Sharon. Kesi yali mukyala yafiira Oman. Okukwata traffic oyo. It was it was life and death. It was life and death. But we brought back her body, nezikibwa. At netakoma kwekyo we proceeded ne tugenda mu kooti. It was not easy, but fine. Yes, kubanga yali yaleka abaana 7 emabega. In fact, one of the things like Mwiza migrant workers kyeyagala okukola, twagala kuyamba nnyo ku baana bwe batyo nga bamama baabwe bafiira ebweru w'amawanga naye ne basigala tebafuna access esoma. So my heart breathes for such kids. Every time I sit down like bana abaana baliberawo batya, ensi eri bagamba nti bamama baabwe balagawa. So tukoze ku misango ng'egyo, abamu ne tubayambako bwe baali bagyeko passport zaabwe nga zikyali wano, ne tubayambako okuzibaddiza nga kampani ezaziremera. Gwe tomanyi kampani nga kampani ziremera passport z'abaana olw'okuba ali mu process y'okugenda nagi owninga nti by all means olina okugenda. Actually abamu mbu babatwala mu kubanga kutendekebwa nove waka then babaawo ne facility awo mwe bababeera mpola nga tewali mbo babatendeka okozesa ebyuma simanyi ebifumba ebyoza engoye so that agenda otuuka eri ng'amanyi okubikozesa. Ani yakuwa information eyo? I have someone who actually went. She left home for 2 weeks. Ne bamugamba bagira bamuteekateeka because waliwo omukisa nti afunye amutwala eri. So alina okuyiga enkozesa mbu y'ebyuma, alina okuyigayo ebigambo nga 5 byasobola naye okumuyigiriza ebigambo nga 5. Omanyi sente ezikolesebwa okugulawo kampani wane zizo Labour Export Company? Sagala kubiddamu naye sente ezo nagenda okutuula wansi kubanga Mwiza, I'm this person when you host me here. Yes. Nzira oba bw'obanga sinajja wano nsooka kukola background check. Eno gundi ya yes. Kakati nze nagenda okulaba nga kampani ezimashuruminga wano ezitwala abantu ebweru nga singa ezo sente resources ezo zikolesebwa wano. W'osomeseza omwana wamu n'ebigambo 5 agenda afiira eri ng'olowooza mbu afuna sente, lwaki tobaako ekintu ky'omukolera wano? Anti kati mukyala Mwiza, there is something you can't stop. And mu experience eno gy'okoze ku bantu bano, let's now get to understand why are Ugandans leaving the country? Is it poverty? Yes. Is it love for adventure? Nti abamu baagala alinyeka ennyonyi? Because we've had these stories for the past 20 years. Stories zijja buli mwaka. There is a story. Buli mwaka wabaawo ekikyuka. But Ugandans are still living. So one wonders, gwe mukunoonyerezaako kuno kwonna, why are they living? Nina ensonga nga 3 ezikulembera. Naye ensonga esooka. Nsooka kujjukiza nti the half of the population of Uganda, they are youth who are between 18 and 30 years. Naye kwabo ku percentage ya Uganda, 16% they are unemployed. Kitegeeza emirimu tewali mirimu. Naye bwe bataawo mirimu, fine ekyo ne tukiikiriza ne manya nti abantu baba tebalina mirimu. Emirimu gino giritondebwa wadde mu Uganda. Ekyo kubanga nzikiriza nti one of the reasons lwaki abaana bano bagenda kukola ebweru, amazima emirimu tewali. Tewali. Abagirina atudde najjo bw'ati. Era bw'aba waakuwa awa kazini, awa sister, awa in-law. Naye okufuna ng'alyoka alowooza ku basigadde. Ye ng'alowooza ng'ekyokulowooza ekyo sikira. I don't see that coming to pass in Uganda. Ndaba mwana wa mwannyinaze yakola wano, waakira muteeka wali n'akola nga security guard, naye ng'agwe w'ogenda okugiramu nti nze nvudde embalala ate eno kampani y'ono. It's not that easy and we don't see that coming. Now, ekyokubiri, abaana abasinga nze abamu ojja kusanga abamu tebaasoma nnyo kigenda wala. Era gwe teweebuuza lwaki tetulaba bannansi mwe ba journalist be batwala ebuwalabu bafunira emirimu. Waliwo abasuulangawo tawulo ng'omulimu gukalubye. Nga gusudde. Anti nga eno tugeze bamu 5,000. Omanyi eri bagamba milioni 1,200. Ate actually balaga nti abawala balina opportunities nyingi
okusinga abalenzi. Anti kati omanyi opportunities lwaki nyingi kubanga abawala bo babagula buguzi direct era abalenzi bateekamu input naye abawala mu process yaabwe naddala bagende Saudi Arabia it is supposed to be jangu passport yo ne babo batoyina tukolera ogenda okole. Yes, era bulango bwe butambula gumuwala atalina passport wakati w'emyaka bwegiti ne bwegiti gwate omukamunenyo. Kati nkubuuza ekibuuzo. Bagambye nti abawala bwe babatwala Europe tebasobola kukola. Why Arabs? Wali okyebuuzizaako nti singa gavumenti nga bwe yanoonya opportunity mu bawarabu tesobola ginoonya mu Europe bo tebaagala bakozi. Okay, bwe ba tebabaagala tebasobola kugezaako walala. Lwaki wano ekyombo ky'obuwarabu lwaki? Enkolagana wakati w'amawanga gano buli omu alina kya benefiting. Kati olimu ansi okuutiza. Uganda ekifunamu nnyo. Kubanga era Uganda munange teri ayagala kumanya oba babatunze oba you are mistreated. Wano Uganda omanyi sente zeyingiza ku gundi ku labor externalization. Because remittances of course ziyingira zo kati mpitirivu. Jukire mabega Uganda to exporting nga other commodities that was coffee, cotton. Kati kuliko n'abantu. Kati abantu be basooka export enene. Yes. Export esinga bantu ate bawala. So someone interprets it as there are still opportunities for Ugandans. That means as a country tuli mukula. There is something ekiri mukula because buli wabagenda bazeeka. So sente ze bazeeka. Neziddawa. Nezidda. Ku kyalo gy'owangaliro baje bakuzaala. Oyinayo project z'olaba ez'abawala nga bava ebweru ne bakola. Okay. Tutandikire kubanga enayogera ebyange mujangamba I'm so biased. By the way, nze singa ogamba nti ekyekintu sente bwe ziyingira mu ggwanga zidevelopinga eggwanga. But that's what they tell us. But omanyi we are good at writing things on papers and reading news, but in actual sense when it's not happening. Abaana balemerwa okubawa yadde omanyi ffe tukoze ku keesi enzibu ez'abaana abafudde abaana bafuniddeyo obukosefu ne batafuna yadde ne ka compensation. Kati ezo sente tukolera ki? Nze singa kubanga we have Ministry of Gender, Labour and Social Development. Eyo ndooza mpozi bwe baataddeyo abapya naye ate yo ndooza yasooka okuva ku mulamwa because nina kyenkubuuziza nti Mumbeja kirowoozeemu nze nange nti lwaki bwe mba nsobola okunegotiatinga Munnayuganda mu negotiatingire bamuwa omulimu Dubai gye mmanyi nti tebakkiriza nnyo mu human rights lwaki sinegotiating oba neeteekako opportunities agende e Canada kubanga buli Munnayuganda abasinga bagenda Canada beerwana lwabwe naye bino mugamba nti it's a government on a government why Arab countries and same skill Canada esente eziteekebwamu mpitirivu nnyo okuza okugenda ebuwalabu bempulidde anti kati nze nyina kyenkugirayo nti bano Uganda government yawuddisa Uganda, I may say it like that. Yabawuddisa kubanga kati bano ebuwalabu babatunda nga commodities. They're like commodities. Waliyo nga yine yesimu nogamba kantunde nesimu si kyajagala. It's what is happening. Okay. Ndaba okitiddemu, but that's the reality. Because gwenjagala okikoleko research. Because government often points at the remittances as the success stories. Mbuuza, how many cases in my 9 years experience had ever worked on with the government in issues of migrant workers? Mbuuza, and I will be so honest into name kamera nkugambe nti guno musango Ministry of Labour yakola bweti, guno musango eno family Ministry of Labour yakola bweti, I will then ogambe nti yes, nothing. It is always us who are struggling with families. Omanyi okufiirwa omwana ali ebweru ne bagamba twagala $2.5 okuza omulambo nga sente mu family mugenda kutunda n'akatono ke mulina muza omulambo mubulayo katono we muguziika. The question is, are we so desperate as Ugandans? Yes, very desperate. Ate n'obwa desperation bwaffe tetwagala kuwuliriza. Because nze ngamba nti ekisooka omuntu omubi nnyo wano nze saagala ngambe nti government saagala securing job opportunities for Ugandans. I want it, but then it should be in a destination respecting our rights z'Abannayuganda. That is my point.
nze bwe bagamba nti tugenda kutwala Abannayuganda e Canada, it is okay. Bwe bagamba nti Abannayuganda nti kale ffe twabasaba kintu kimu tuze nga tulaajanira gavumenti. Mwesitule mukyuse mu ngeri gye mbadde mukolamu ebintu. Mufune ba migrant workers babeere part and the process of securing these job opportunities. Omwana agenda okusayininga agreement eno ng'amanyi nti kyensayiningira kye kino. Wabula si kumutuuza eno gw'otuule wali ku meeza olw'okuba ogenda kufuna sente zo. Omwana nga tamanyi kye bamusayiningira. So in this whole situation, who is benefiting most? Government is benefiting nnyo. Aren't the citizens the ones benefiting most? No. Abo abaana engeri gye bakolamu ne sente ze babawa singa babasasula bulungi, singa tebasalasala na busente bwabwe, singa tebatulugunyizibwa, I think mu myaka from 2005 twandibadde tetukyalina mu developing countries. Because if you say that it's government benefiting most, and then we see numbers rise, numbers because we are desperate, we have no option. Nga we nkugambye nti nali desperate nga had no option, I had to be a house girl. Kati Ugandans tuli desperate, mwana talina gy'alaga, abaana tebalina wakukola. Kati bano bananyini bitongole bino abatwala abantu ebweru beekyawe kasita gaateekako obulango ku TV jangu tukutwala ogenda kukola, omwana najja ebisigadde, because I'm talking out of experience. Nti soogera nti nyina gwempayiriza no, soogera naye point yange eri nti lwaki Abannayuganda tetubatwala awantu we tumanyi nga tebagenda kutulugunyizibwa, oba bwe batulugunyizibwa lwaki tebawulirizibwa wano? Lwaki emisango bwe gijja abaana mubasirisa? Lwaki emisango bwe gijja kampani watandise ng'okyogerako bayita basigambwako? Nze nali nkozeeko ku keesi eyanjijjako mu ggwanga lino nga organ trafficking. Nga kirimu minisita omu mulamba kyankoze bulungi mbu bakomyewo teyakomyewo. Okitegeera? Because njagala ombuulire nti if some of the ministers, if some of the MPs, if the top official police officers and army officers be balina ebitongole bino, osuubira Abannayuganda abaana okufuna mu kintu kino? Buli akola afunamu kiki? Naye mwabakola ng'obulogoya abatawummula abatajanjabibwa. Nali nkomezawo omwana alina breast cancer nga kampani ekanda mugamba sigako vaseline, put vaseline. What kind of mbadde ngenda kwogera ekigambo ate that's not my type. Sometimes bino byogeza pain. Disangala ogambe nti Uganda era abaana era siina muntu gwenkyawa nga ajja n'agamba nti Uganda akati abavubuka batandise okwekulaakulanya bafunye sente bazijja mu Bwarabu. Ne mukyala Mwiza, bannannyini bitongole nabo beemulugunya. Ekyejo kisukkiridde mu Bannayuganda. Abamu bwe batuuka, because mu maka agamu weesanga nti emirimu mingiko okusinziira ku baana b'osanzeewo n'amaka engeri gye galimu, weewaawo amaka tegafaanagana. So some of them compare ekiri ewa munnange gwe twalinya naye ennyonyi, nange kye njagala kibeere ewange. Ekyejo ne kibeera nga kiyitirivu nnyo, abaana bano abamu ne balopa n'emisango mbu nga tegiri nayo. Ayogera ekyo bw'oli bw'omufunyi oba ng'omumanyi, mumanye nti mulabe wa Uganda. Kubanga Buwarabu. You cannot compare embeera y'Obuwarabu ne wano. Kati abo kye boogera kankubuuzi. Naddala abalina ebitongole bino ebitwala abawala Buwarabu. Mwe temuyina baana, temuyina baŋŋanda, bonna bali bulungi. Baasoma nnyo bali mu mirimu egy'amaanyi. Lwaki tebabatwala? Lwaki munoonya abaana b'abannammwe bemutwala eri? Naye tebabakaka. Be bajja nga looking out for opportunities. Olaba media eno. Nakolako na featuringako mu documentary ya BBC ya Death in Dubai. Nayogera statement n'eŋŋamba nti media ekoze kinene nnyo okuyisibwako obubaka obubuza Abannayuganda mu bintu by'okukola. Oba ntegeera? Buli ajja n'alanga mujje tugende
buli kimu kya bwereere ogenda kufuna kakadde kamu miliyoni kakadde kamu emitwalo kati omwana yakula ng'ali mu mbeera nga n'50,000 okuzifuna amala kuba yettendo n'agamba mukama oli w'amaanyi awulidde nti okumutwala kwa bwereere awulidde nti agenda kufuna 1.2 nga ne famire yaabwe bamaze emyezi 3 tebafuna yadde emitwalo 5 naye nga tomugambye the suffering oba the environment gy'agendamu mu butuufu ekyo oba osuubira nti omwana agenda agamba nti sigenda genda era buli muntu abaze nga bangobera bwe natandika okusomesa nze nga sina gwe ngamba togenda nedda nkusomesa kafara system nenkusomesa engeri gy'ogenda okuyisibwamu nenteekateeka obwongo bwo gwe n'osalawo n'ogenda ng'okimanyi nti ogenze naye ogenze lwakino oba okitegeera so nze saagalwa tuwuddise bantu tubagambe nti eyo gye bagenda abaana balina ekyejo teri mwana afubutuka wano e Uganda ng'amaze okuwulira bino bye twogera n'agamba agende e Buwarabu n'omugamba alina ekyejo aba ayagala naye situation eriyo temufavoring the working environment is bad because tebakkiriza nnyo mu human rights bino ebya human rights nze njagala kwebakako zino essaawa nze njagala live ewaani kyekiri kyenkugambye nti abalina kampani kale tuyamba nga bwe twogera twagaliza Uganda. Don't we have relatives that we should be taking them because we want our families to be good? Sometimes we speak no in case tebayagala waliwo abamu akugamba nti nze nyina omutima ogwagaliza so njagala abantu Uganda basobola okubanga bagenda olaba Mumbejja nyabo njagala Uganda awuliriza oba alaba ekintu kino tukitegeere bulungi nti Uganda gye bali e Buwarabu era waliwo abakozeyo ku sente okiwulira naye ffe bwe tukola bwe tutuno era ekitugisaayo ebitongole nga bino n'ebirala byemmanyi byenkola nabyo ekitukubya omulanga because the working environment is bad. It doesn't favor Ugandans, it only favors Arabs. Onkitegera otera okuba kati mukyala Mariam okukatinga short katono nnyo buli ggwanga liina ennungamya oba amateeka agalungamya abakozi enkola yaabwe esaawa ze balina okolera and everything wesanga nti gaawukana ggwanga ku ggwanga reason as why abamu bagamba nti bannayuganda oluusi kyejo kyekireeta obuzibu nti yamanyira okuzuuka ku makya n'atuuka ku mulimu n'ateekako ka TikTok ke wali n'asooka alaba nga bw'akola unlike amawanga agamu eri nti bali meeting at that time gy'obeera nayo ku ssimu and some ne baloopa. I've had someone tell me nti ye bwe yatuuka mu nnyumba of course bamusomera embeera nga bw'olina okubeera n'amanya mukama we bw'alina okweyisa bwe baleeta munnayuganda munne ye bwe yatuuka olwategeera embeera yagambirawo nze wano sigenda kukola ngenda kugenda ndoope nti munnange wano sisoboddeewo nti twagala nnyo obulimu obuwebufu naye nga tetwerabidde oluusi amawanga ge tuba tugenzeemu anti kati naffe era sigenda kuva ku mulamwa why can't we get employment opportunities out other than Arabs in Arab countries? What is so special in Arab countries? Ate n'ekyokulala nkubuuziza nze jjukira Mumbejja bino sibyogera nti nina gwempala n'abantu nedda nkugamba out of experience among 1,000 cases ze twakakolako abaana betuwulira enkya n'eggulo sometimes we get tired bano abaana tuyinza kungamba nti beekoza mbu balina ekyejo oba toyagaliza Uganda oba wakyawa Uganda. People would want to work. Olina gamba madamu kale singa osobola kwogerako ne bosi wange waakiri n'abanga at least n'ampamu essaawa bwezi ez'okuwummula because kyekiri kinatandise nga nkugamba nti olw'enkola ya kafara system era bula ddala omunaafrika oba omuntu omunauganda bagwe agenzeyo okukola ekulabanga mashiini kati mashiini toyogera mashiini eno oyagala gijjako bw'oyagala giteekako giteekako. Talk about all the incidences ezo cases zonna ezizenga zibeerawo zonna singa kino ekintu kyali kyabwerufu nga bwe tulaba nga media bwe mutulaga emisango egikolebwa ono bamutute mu kooti twandibadde tulabayo nti omwana yamenyekereyo okugulu uno bamutute bamujjanjabye twandibadde tubiraba nyama lwaki tetubiraba because tebiriwo kubanga temwina at least media one of the things
kyetumanyi tufuna information from you. Okay. Gwe ngamba nti ffe twakavalingayo emisango 3 mu myaka 5 sigamba na mwaka mu myaka 5 twalaba ba migrant workers mu koti nga bafuna obwenkanya bakugambye nti tebakoma wano nga tebalina gundi. Sijja kwerabira ebintu emu banjagala mbyogere nti abamu baba signing wano contract kati now this was about men ya signing wano contract agenda kufuna 2.5 olwatuuka Dubai nga bagenda mu amitwala 3 and they had to come back. Naye mbuuza bafuna sente zaabwe ze baali bataddemu? No way. From where? Bwogenda ku police nga bajja kugamba bweti, bwogenda ku Ministry of Labour nti bweti. Kati ntera kugamba abantu nti when you say Ugandans abali bitter nga bavuma government ku mikutu naddala abaana abali ebweru, manyi lwaki bakikola? Pain gye balina. They've not been hard. Kyokka kye babasuubiramu is how much money are you bringing on a table? Jijja yingira mu Uganda ng'emisolo. Buli mwana ayingira, buli kampani eyingira ewandiisibwa, sente zonna zigenda mu nsawo ya government. Okay. Awo wennyini tugenda kuba tweyongerayo, of course kwatulaba osobola oteekayo comment yo ku Alternative Digital, tuli butereevu ku YouTube. Ayina ebibuuzo, ayina concerns, of course toyagala mukyala mwiza abe ng'ayogerako, naawe osobola okuba nga oziteekayo. Olunaku olwaleero amaanyi obesera tugatadde nnyo ku ba migrant workers ebigenda mu maaso okuba nti abamu batulugunyizibwa. Waawo waliwo n'abalina success stories abagenze ne basobola okuba nti bakomawo. But let's address the issue of human trafficking. Nsonga nkulu nnyo era ebaddewo. But do we really understand ensonga eno ya human trafficking bulungi? Can we differentiate? Because abamu bagamba nti it's not human trafficking ng'omuntu ye yeeteereddeko omukono nti bannange bantwale, ye yeekulembeddemu. Actually abamu baba bayisanga na Kenya ne babatwala katayise ku kisaawe Entebbe, oba abamu bayita ku kisaawe Entebbe naye nga passport erimu mannya ga muntu mulala, oba bamusindika genda kadirisa gundi ne gundi. How do we differentiate the two? And do Ugandans even know? Ugandans don't know. Kubanga era singa bamanyi. Okimanyi nti ne company ebeekukusiza. Because company registered. Yes, because when you go by now, this one is not out of my thoughts or what, but when you look at the Human Trafficking and Human Trafficking Persons Act 2009, regulations 2019, if I'm not mistaken, no definition here what human trafficking is. Netugenda bulungi mu mateeka companies singa zikukusa abantu. Because what makes it human trafficking is at the end of it, exploitation. Nti trafficking erimu mitendere 3. Ekisooka tutunulira the recruitment. How have you been recruited? Singa mu recruitment yo mubaamu okukolesa obulimba. Singa mu recruitment process Mumbeja nzija ne nkugamba ngenda kutwala e Saudi Arabia, ngenda kola mu supermarket, oba ojja kukola nga nurse, bajja kuwa mitwalo 10 eja $. I'm just using that as an example. Era bw'otuuka ojja kuwummula. Ojja kuwummula ngenda kuzaalivu bwezi ne bwezi. Maze okuseducinga, maze okutandisa process, okkiriza. Era munange bwekyo okay kale. Waddeyo mpapula zo. Njagala otegeere lwaki abantu abamu tebabyawula. Era munange nyina n'ekitongole kyange. Kiregistered Ministry of Labour office yino kale. Era nenkebera nenkola ne research wange nesanga buli kimu kirina. Kati pate y'okubiri. Okuva wano gye nkujje ewammwe n'okutuusa wano company nawo bwe tuba investigating cases za human trafficking twagala okumanya watambula otya. Oh, wasulawa from the initiation of the idea itself. Yes, wasulawa bakusuza mu nyumba, mwali mukola ki mu nyumba eyo, mwayina eddembe lyammwe. Was there any way of you feeling you're being exploited? Kati eno webanga tebakulimba ne wano mu process otambudde bulungi, kati wano at the end of the destination olwontuse eri mulirye gwanga. Yes, we bakutulugunya inenewe ekintu kyonna waayina ekintu kyonna kye baakola ekikujjako eddembe lyo. Were you in any way exploited according to what we know as far as International Labour Organization is concerned? Nekitusuubira migrant workers kyatuukako.
Kati nze bw'oba nga waŋŋamba nti ngenda kukola mu supermarket ngenda Dubai ate natuuka baŋŋamba kuta carpet baŋŋamba ate ngende nfumbe, that's not what we agreed on. Era kasita in that process mbeera exploited inenewe whether mentally inenewe nze wano bwenzija lwakuba nti system zaffe enfu bwenzija wano nyina case standing eya trafficking. Kubanga wano process awatandikirwa mulimu obulimba. Anti kati mukyala Mwiza ono nannyini kampuni ajja kugamba nti nze nabadde ŋŋambiddwa emirimu gye giri bigenze tuuka ku ground nga kituufu emirimu giraka gyatwaliddwa but bakugamba ekiriwo ky'oba ogenda okukola oba si kyo bakomyewo naye ng'otaddemu sente mpoza awo omukomezaawo kubanga nze nsuubira bwe mba nvudde wano nga ngenda kukola Italy oba wa nsuubira kukola omulimu gwe baŋŋambye. Era kyova olaba abawala abasinga abatwalibwa mu mawanga nga Dubai bwe babagamba wano si bye basanga. Ekyokubiri nze no mu kampani ontutte kino kye waŋŋamba mpiseewo naye bwe ntuuse eno sirina ddembe lyange sijjanjabiddwa banka basanyisiza tebansasudde musaala gwange. Is it still labor externalization? Definitely no. Kati ekyo kyo kiyinza oluusi okukonfusingako bannayuganda kubanga baba bannayuganda oli agamba era sometimes oba oyogera n'omuntu agamba naye nze nakkiriza njagala kuwa a live example. Waliwo abamanyi abalowooza nti okukukusa just kwe kuba gwe ogenze ne bakuyisa ku booda e Busia oba e Maraba n'ogenda e Kenya bw'okwo kwe kukusa. No, ne ku kisaawe bakukusizaawo. Ekyenyonyi Entebbe? Yes. Because when gwagoberera ensonga eno nga wandyagadde to know more about human trafficking genda ofune Anti-Trafficking in Persons Act 2009 soma nga buli kimu bwe kiri ogenda tegeera nti this is human trafficking, this is not human trafficking. Kyobala bagamba information is power. But most people don't know. Ate kati ani ayagala ayina n'obudde obusoma ku desperation nsi gye tuliko. So someone be like let me go. Era nzijjukira mbadde ngenda kuga nti jako example nti case gye nasooka okukola ku ya trafficking natuuka mu one of the office ya regional DPP gwe sitagenda kwogera bwe namunnyonnyola omuwala bwe yagenda nangamba eyo si human trafficking kubanga yakkiriziganya ne bbaawe bagende namugamba bugambi fayiro gimpe njitwale kubanga olabika totegedde kyagikozesa. Because awo nyina kati mukyala Mariam drawing the line because kati ono omuntu yakkiriza yataddeko yataddeko signature oba ekinkumu so kiraga naye akkirize kyonna ekimukolebwako. Okukkiriza kwa ono ataddeko ekinkumu oba n'asayininga agenda kukola kiti kye wamugambye ate takkiriza kumutulugunya because come back to what we call come back to our rights. Yes. Nze ne bwe mba ngenze kukolawa nina kusigaza ddembe lyange. Ati kati tulinawo n'ensonga y'okuba nti oli akugambye kampuni eremereddwa because tulinawo incidents where omuntu agezezaako kampani naye kampuni eremereddwa okuguusa ensonga ye. Mu kulwawo okuguusa ensonga ye waliwo bano be bayita ba agent. Ye akugambye sina kampuni naye nze munaye mbikugoberako ne byanguwa. There are stories where we've had someone is like bwe ntuusa ebisigadde bindekere. Bwe ntuusa butuusa nzija wano kale nyingize eggwanga eryo. The rest is up to me. Kati oyo omulamba bwe tuba tukola when we are documenting cases of trafficking, we are more interested in listening to what transpired. Mu kuwuliriza mwe tujjako ensi mwe tugamba nti eno trafficking eno si trafficking. Kati oyo aŋŋamba nti nze twakkiriziganya nti antwale bwantuusa ebisigadde bindekere. That's not trafficking. You agreed. Now I'm talking about someone whom you sat down with n'omugamba ngenda kutwala mu dduuka e Kampala ojja kukolanga okole ojja kunyuka saa 6 ngenda kutuuka ng'ate ngenda kolera mwana. Okay. Otegedde difference we? Gwaliwo difference n'agamba nze ntwale ekijja kijje era gye bali. And when era bwe batutuukirira bwe batyo nga tulina engeri ebayamba tubayamba sobola kubawa amagezi naye olaba ne bw'oba okola even with IOM n'ebitongole bya even ne police baba baagala okumanya what transpired between the person who was recruited and the person who recruited. Eyo stage esooka era gye tusinga okwagala ennyo. What were you told? Were you told that you're going to Oman? Naye ate ne bakutwala mu Saudi.
Were you told okitegeera kati bwe tumala okufuna ekyo kyekituulagano mu maaso ekigenda okujja naye ate era waliwo amawanga agatalina ndagaano wakati waago ne Uganda kati awo of course nawe obeerayo ku lulwo kati awo nno oba oli mu buzibu kubanga ate wandibadde olwana n'ogenda mu nsi njakuwa ekyokulabirako wenjigidde ku mpewo nga nyina omusango gy'emiyanima omulenzi yagenda miyanima yagamba maama we ku ssaawa 5 nti togeza n'oyogerwa n'omuntu yena naye ngenda weeru ngenda Malaysia ye bamugamba agenda Malaysia akomekereza ali miyanima twagenza okuwuliraawo nti yafudde akaseera katono nti ate tulina evvu kati tuba wavvu kati n'evvu tewali we tulireeta tewana ekitwogerako kye tulina mpozi is the passport family bigisobedde no one knows what to do. Embassy ya Malaysia yawandiise already kubanga miyanima tetulina nkolagana nkireeserwa nkolagana gyoyogeddeko tetulinayo nkolagana nayo naye miyanima eri under Malaysia ambassador waffe Malaysia yawandiise feno case tetugimanyi nnyo tukkiriza nti abadde muna Uganda kituufu yafa naye ebikwatagana n'ebisigadde now that is for us we don't know because bwe yajja teyatweyanjula tudde tetumumanyi. Do you know what that means to the family? It's a double sword. Because nearly a vocal to someone. Ekisooka we are not even first of all to be sure nti evvu lya muntu gwe tugenda okukomyawo. Will you carry a DNA test on evvu? Yogenda gikaalinga naani? Emiyanima waliyo civil waliyo olutalo. N'Abannayuganda bali bwe bata nti ebyo byogambye nze ntwala ontuuse gy'ontuusa nze mmanyi ekiddako. Waliwo n'abali e Russia. Waliwo n'abali e Russia. Kakati mu incidence ng'eyo kitegeeza ne organization gye tuli kukolagana nayo e Thailand egezaako okutuyambako nayo bikyagisobedde cause it is hard okutransportinga lino evvu okulikomyawo. Are you understanding? Yes. Uli fine gwe wagenda nti ogenze kati oyo tolina nag'ofuna n'ogenda kuvunaana ani? Eyamutwala y'omumanyi? Baana bangi bali miyanima wali abaana kubanga n'oyo omulenzi bambi we yabadde abeera waliwo abalala bali mu buwambe tetulina ate emiyanima bw'ofa bo bakkiriza mu kwokya emirambo bo tewali nti tewali ttaka ebyaga nti bannange omulambo gwaffe era mutuwesa kati you're not even sure at the end of the day whom are you burying but Vine we are still trying so hard to making sure that process becomes easy, but it is the hardest. First of all, it involves money. It traumatizes you. Ntunira mama w'omulenzi oli n'empiranga pain nzenji wulira. I mean, we want to go back. We want to go and work, but wekubuliza mchala Mariam, the anti-human trafficking laws. Dala ziruma. Kati mumbeja ziri strong enough okuprotecting Abannayuganda abagenda kibuuze in other way round system bwebanga nfu kakati lozi zigenda kukolerawa because the structure ya judiciary enfunzibu kakati lozi zikolerewa zikolere Kenya because nebino byonna omanyi tetwandibyogeddeko if the government was willing to help or intervene in issues of migrant workers. But there are also voices ezigamba nti mwe ba activists oluusi mwe muwaganyaza abaana bano because they know bwe bigana njagende wa mukyala Mariam ate kati zanajja gyendi nze olaba I want to put a disclaimer it's not true because ffe kye tukola tubayambako okubazobola amaaso. We are not interested in their money, we are not interested in what they are doing. Our interest is that you people be there, be safe. Era nti most of the times we were activists you focus on the negative stories nemuleka or you overlook the successful migration experiences. No kati maybe katwawulemu. We are many activists, we are many people actually. I salute whoever is in this because it's not easy but I am this person atabeera negative side yoka era to that few people very close to me they know nti ngezaako okulaba nti bana abali successful oba how can we push them further or how can we help them okubanga tebafiirwa n'akatini ke bafunye. And one time I told you era nkugambye nti soon
we shall be having some dialogues and what. Okay. We want to have people who have achieved from there. They tell their stories. We don't take the negative side. Taking a negative side, we even look at the better side of the story. But me, from experience, I'm 9 years on the road. I am longing okufuna omwana nga ngenda okuŋŋamba nti madamu mwiza nyagenda ekkata nenkola bwenti nenzimba bwenti nestabbibwa nesitakola bwenti kubanga ennaku ezo ebintu ebyali e Dubai obiraba abawala bagenda ne bayintayisinga abawala baawano ali Dubai alaba avuga kumbe omwana ali mu kwetunda kati bamba abaawano abataalumanya buli omu n'alowooza ogenda e Dubai. Ebyaddirira we all know. Okay. So, I just want to speak on my behalf that I don't only focus on negative side of the story. As a leader, I believe in creating a community, very good, very better for everyone. Okay. I even look at the other side of the story. And trust me, there are girls who have my contacts. We keep talking. Kange byodo gamba nemuga boss tomuddamu bwotyo ojiro okola bwotyo labenga contract ekola ki because I know these people want to get money but when things fail we won't sugarcoat and be like they are okay when they are not okay. You get? Okay. Kati kiri kyobadde ombuuza nti human trafficking case good act ekola wani hani alina obudde bwayo yo hani agenda yo olaba n'emisango egya wano egitali mizibu kubanga human trafficking it's a global crime. Yes. And it requires one collaborative efforts. It requires someone who is passionate. It requires someone who is very honest. It requires someone atagenda kulya bigambo eno kubanga investigation yayo gokakasa abantu that is human trafficking. It is not just a one-day thing. So kati ebyo byonna efforts omazo zikola notuuka wali kooti nekugamba tetulina bujulizi bumala olaba emisango emitonotono wano gigaana ate gye gya trafficking. Okay. Tulina dakiika ntono nnyo okuba nti tuwunzika show yaffe y'olunaku olwaleero. Ensonga ze tuliko z'aba migrant workers tugambye nti amateeka go galabika nga agatakola naye mu kuba nti agambye amateeka tegakola nga omumuli oguvuddeyo okulaba nti gubeera eddoboozi ly'aba migrant workers. Is there a way you're working hand in hand with the government okulaba nti ekizibu kino kirinyibwa ku nfeete but also abaliyo okulaba nti bayambibwa because mu nkola y'emirimu gyo buli omu yeetaaga munne. True. You keep government in check naye ate nayo erina kyetunuulidde ekinene kyefunamu. Yes. Yeah, of course. Nga bwe nkugambye nti okulwanyisa trafficking it requires collaborative efforts and you cannot work without the government. But the only challenge eriwo is that we've not yet been heard the way we feel we should be heard. We don't need much from the government. We want our information to be taken seriously because some of us were not politicians that were against the government. Me, as a person, I'm not a politician. I'm not into politics. I don't care about who supports who. Na yeze ekindi ku mutima where rights z'abantu bano ziri ludda wa nti when I get issue in Pandikira Ministry of Labour and I don't get a response, now how am I supposed to address that? Okay, if I reach, because when Banyina when again ne banyamba, I always give a credit where there is due. Because most of the cases in a succeeding amento no by then process years. By then I think were much helped by State House and Corruption Unit. By then afande nakalema achali. Yeah, in a desk yongeri active. Nekata, I don't know what happened. I will not lie to you. Most cases when we take these cases to court, to police, myself, I don't want to speak on behalf of others, but because we are supposed to work with police. Can we briefly talk about this death in Dubai documentary? What happened? Tukoze investigation izi twewubye sibye police ugenze atoluda bagamba people kugamba tebikwatagana kati you be like yes the thing is we're supposed to work with government hand in hand by the way
era n'okujja kwange wano bandibadde bakimanyi nti ndi wano ngenda ku addressinga kino naye obyogera tebawulira balabika baakoowa balina interest ndala bwendowooza because ne files zokka ze twagezaako ne zibula abaana tubagamba bagenda ku poliisi oli n'agamba ffe ebyo tetubikolako kati abaana bagendewa. Because I think there is a problem. For us to solve this problem, either tujja kukolagana ne government ezinajja mu maaso eyo oba eno bintu bibiri eno okwekuba mu mutima n'etwala ensonga zaffe because wenjogeredde wano siyina gwe naavumye siyina gwe n'ataakinze but I'm telling my pain, I'm telling my story that yes, we want to work with the government, but are they ready? Are they ready to listen and take these issues bazitwale nga bwe bawuliriza endala because there are other things bwe bawuliriza bwe tuwandiika ebbaluwa zaffe ziddibwemu because there of course olaba government ebeera n'opposition. Why? Because of check and balance. So omanye mabega eyo balina ekifaananyi baba tutunuulira nti ffe ba activists tulemesa businesses zaabwe. No way, it's not like that. It's like we want this work the opportunities zino okukozesebwa mu ngeri entuufu. Bwe tuleeta case etugamba nti omwana bamutulugunyiza Saudi Arabia, do we have a bilateral agreement? Yes. What has the embassy done? This is it. Echo honestly mbamulalu bwe stajja wano and I credit the government. Oba mbamulalu oba mbasaagaliza. But when we don't see that, I will not come here in camera mbagambe nti government ekola kino ekyo sijja kikola ekyo. Naye ate government yeegamba nti naye gezezaako okulaba nti ekomyawo abaana bano abafunye ekyo. Kati nga tena bakomyawo baana abo. Ojjukira abaana abali Myanmar. Abo bomba oyo Ambassador Betty Bugombe, wherever I go I credit her. Physically simumanyi, but at least I know she has, even in case yono mwana gwe nkugambyeko, if it was in her powers I think she would have done better. But now when we look at Arab countries abasinga abaana gye bali abaana baffe gye bali omanyi government ekisooka kyeyandi erina ebintu nga bibiri nze byenjo gisaba byerina okukola. Esooka ekkirize tulwanyise trafficking, ekwate ba traffickers sigisabye kinene nnyo ebasibe nga bwesiba abalala tugende mu kooti tuwoze babasingisa omusango bagende. Kati abamu bagamba nti abali in this business ge mannya gali amanene. Kakata how are we going to work with the government? Ndoza nawe katolaba because ne companies nazo zetaaga to come on board ezitwala abantu bano because otusigidde ekifaananyi nti abamu bayisibwa na mu companies ennyingi. Yes. Kado kiraba nti it is hard. We are only not talking about negative side of the story. We would want even to credit the government. We would want to credit people abali mu kintu kino aba companies enungi kubanga I believe maybe jeziri. I'm not sure but I think they are good companies. Because how would some other Ugandans go there never succeeding? Perhaps baina companies enungi ze bakola ki. But my problem is who is ready to sit on a table ngabo tudde nange tugambe nti katukyuse policy eno abanyaganda balema okunyigirizibwa. Is there one who is ready to do that? Ekyokubiri ani ali ready okuwuliriza amaloboozi ga one person yakola statement sijja mwogera naye yagamba mwabo bakadaama bavuma nnyo president abo abaana baba ebintu byeboogera obiraba. I don't know some of you people abalaba oba wali obaddeko mu situation nobeera traumatized. Kat sometimes eyo actually abamu bagamba balinga ebekyawa. The reason is why they act. I don't know whether you had ever followed my stories, but in case you didn't, ojja kufuna chance or sharing it, olabe ku videos za ezimu. Fito kumyawo abaana nga memories zaabwe zagenda dda kati oyo omwana omusuubira kukola ki? Olaba naffe bamala ne batuvuma. Naye ne tusigala nga tubaleze. Okitegeera? Olaba naffe bamala ne batu. Era gwe teweewunyanga eno video nga waliwo alabye eno video n'olaba nga banvumye. And I will take it in a very positive way because I understand. Okay. Okitegeera? So kati we would want to work with the government. Kati kankugereze nga tunaatera okumaliriza oba nga tumaliriza. Tunuulira keesi ya Abe Mwesigwa eyali atwala abawala babaka basanyize Dubai. May those girls' souls rest in peace. What did the government do? Mbuuza nti what did they do nkuddemu? Because that is kubanga bw'olwanyisa trafficking kitegeeza you're creating a safe migration. But when you don't fight trafficking, now what are you doing? Gwefunayo omusajja nga Charles Abe muleete tumusibe naye bambi kye baatuwa mwebale tubeebaza. Gezaako munoonya omusajja.
Ambassador Kibedi yajja n'atuza olukungana lw'abannamawulire mu October last year. N'agamba kakati ffe bye tuzudde omusajja si Munnayuganda. Naye omwami Kibedi ne ambassador ne yeerabira, there are two different things here. Okay. The citizenship ne accountability y'ekyo ky'okoze. Yensonga lwaki tuba ne international. Yensonga lwaki tulina enkolagana n'amawanga gano. Kubanga Charles Abe Mwesigwa yali owninga passport ye Germany. Yes. Kakati process yalina okukolebwa Germany, UK ne Dubai ne Uganda byalina what they were supposed to do. Ekyo sinze nnyo ekisomesa Mr. Ambassador akimanyi bulungi. Naye okujja n'ayogera eyo statement era nze one time I pray meet him and we have a talk in a very smooth way. And sometimes oba toli ready kwogera oba tomanyi kyogenda kwogera, keep quiet. Asirise teyejjusa. Because it's funny. Bannayuganda baali babanja eddoboozi lye this, but as we conclude, what message do you have for the government, but also for Ugandans at large? Because mu nsonga y'Abannayugandans at large, abasinze okufalinga prey mu nsonga eno bawala ab'emyaka emitototo. What message do you have for them? Number one, nja kutandika nga mpa abawala obubaka. Naddala Munnayuganda sina muwala yekka gwa alowooza ogenda okukola, ayagala okukola, oteekateeka agenda kukola. Information is power. Noonya information, manya gy'olaga, weebuuze ku bantu. Nze wano sijja gaba namba ya simu. But at least manyi nti basobola okubatuukirawo ne bagamba omukyalo oli gwe twakyaza tumufuna tutya ne mutaŋŋamba. Because sometimes abamu baba tutega nga tubawadde namba z'essimu. Because era awo wennyini wenkusabira otuwe offices, namba z'amasimu, ne butabo etusobola omwana afunye challenge butabo asobola ate kati kyenyi bale njogera ngo kikatize okumombeja because not in that closing remarks. Okay, mbadde ngamba bwenti tufune information ate tukirize tusomesebwe naddala go omwana omuwala nkwegayiride kiriza abakusomesa bawulirize kyotategedde tovuma buuza ne bw'osanga nga mwiza si yayogera nga minisita yayogera tomuvuma sooka omuwulirize. Nga bwe njogedde ku Ambassador Kibedi bw'omuwuliriza tomuvuma naye sooka omuwulirize omale omubuuza kyova laba nze nsabye nti bwe nfuna opportunity njagala kutuula naye. It's a request I make bw'aba alabye program eno. So bwe tufuna information ebino ebirala byonna bigenda kuba solved. Ekyokulala twewala olulimi oluvuma. Okuvuma tekusobola kusolvinga these problems. Twetaaga kutegeregana, avoid abusive tongues. Ekyokulala gavumenti mbasaba. Mukkirize ekintu ekibanga kiganye nga temukisobola mukireke. Ate bwe mba mulaba nti mukisobola mukkirize mutuule ne ba migrant workers. Ffe ne bwe mutatuula naffe ffe bamwiza naye mufana abaana bano mubateeke mu process endagaano bazitegeere mubasomese ate bwe kiba kisoboka bwe mba mubatwala Buwarabu mubateereko okusoma nga kwa myezi 3 nga bw'omuntu bwagamba naga nti ngenda kusoma catering mumusomese nti ono agenda kukola bwa catering ono agenda kulera mwana oli agende nga kyagenda okukola akola ki ejja kuba credit nene nze amagezi mbawaga bwerere n'ebino by'okutwala omwana atuuke mu gundi mu lift agambe nti banange bantute underground because it had never happened to me to seka. But it's all because Bambi yali tamanyi. Yes. Yeah. Then ekyokulala gwa neetaaze ennaku ezo badde saagala getting nnyo much involved in these numbers. So ngenda kuwa enamba gikolese ku WhatsApp. Office tuli Kampala Road. Naye enamba gyenkuwa. Gwe kasita nyina personal website. When you put in my name Mwiza, egenda kuleetera all my details, my numbers, my office. Gwegenda kumukutu gweteeka ku Mariam Mwiza. You'll just get that ekigenda okulanding at where the office is, the numbers are. Reach out to me. Feel free to ask me any information about migration. Bobo inecha kusumbwe yebweru. Make inquiries. We shall give you chetuba tusobodde. Niba banga namwe muyina abalala balina ebitongole abakozi ba government ministry. Mwetanze sina gwe nchawa. I want us to look for a solution. How do we make our country a better country? Kubanga tetugenda kaba byawana ate neri tukabe. At least katukabire wamu naye bweru tubereyo nga tuli bulungi. Mwebale kutukyaza mukama abatuwere nnyo omukisa. I hope tuyina kye tuyize. Ne chance endala bwebeerako
we shall come and teach more. Thank you so much, Muchala Mwiza Mariam, for joining us this morning. And songa zetuwaddeko zibaliza migrant workers. Thank you so much for each and every one. Abaddeko ngalaba. To those that have shared, abatulabide ku platforms ezenjawulo. Thank you so much. Mu byayogedde ensonga asinze nnyo okugiteeka of course ku government. Mu nsonga eno eya human trafficking, ensonga y'aba migrant workers. Government nsaale nnyo mu kulaba nti ebizibu ebibasoomooza birinnyibwa ku nfeete. So they have to work hand in hand okulaba nti ensonga eno ekolwako. Naye ate ekirala kyawunsi nakyo eri bannansi especially abaana b'obuwala munoonye okumanya information is power. So bw'obanga ogenze ng'omanyi etteeka ligamba bwe liti era eddembe lyange ndirwanirira bwe nti ne bwe nti ebikusoomooza ojja kusobola okulaba nti obirinnya ku. Government has a lot to do bwekituuka ku nkolagana gy'erina n'amawanga ag'enjawulo mu kulaba nti bannansi tebanyigirizibwa mu mbeera emu oba endala. Nsigadde nze Omumbejja Luwedde, Lydian. Tiimu gye nkoze nayo mbeebaliza ddala okuvira ddala mu studios okutuukira ddala mu control room. Thank you so much. Njagala kubagaliza olunaku olulungi tusinkana omulundi ogujja. Mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.